mwabaganda temutwepankira ko yadde n'akamu njogera ku baganda ngamba mwe temutufuula basiru eno ensi yammwe mwekka mwe mukyasinza okuba kyakaali mu buli kimu ekizze kati mubuukidde Mayiga ate olwo Bobi Wine mwamutadde olugesigezi olubajjudde wano 2018 Kabaka gwe mutinkiza mwamuvuma ebivumo ebiyitirivu ennyo mwakutte ku ttaka lya Bobi Wine 2018 buli omu ajjukira ekyali ku social media baawemula Kabaka gwe muyita Namunswa atagambwako Sebunya bwa Musota mwamuwemula mmwe mwennyini nga temuli adde omunyankole n'omu mmwe mwennyini bakasagga bannamusisi bannambooze mwawemula Kabaka ku social media 2018 mwekuzizza ku buli kintu kyonna Bayibuli etuukiridde ekigambo Katonda kyasinga okukyawera ekyagobya Lucifer mu ggulu is pride and arrogance. Pride ge malala, arrogance ke kamwa akabambaavu. Mugenda mubuukira buli kintu, buli muntu wano mu ggwanga lya Uganda akaba baganda mwe mukyasinza okuwemulira ku social media mwe muli omulowooza musiru mwavuma Museveni ne mumuteeka wali bwakola live ogenda okutunulira abantu bonna abavuma n'abawemula nga baana baganda nze muntu asinga okwetegereza comment ne mwembeera ku volongoto netegereza comment ne bwe ziba lunaana I sit down kubanga mulimo gwange okuzuula bani bendiringa nabo ogenda okukola video ne bwe bayamagezi ne bwe bayabusiru bwokola video nefuna comment 10 ojja kebera comment 9 nga abakuvuma bonna baganda banno Kiseka Bukenya Lumbuye na Bukenya beba kuvuma ebivume bitavuitika mukamwa mwavuma Kabaka yenyini gwe mutinkiza kati mwavuma Kattikiro no wevu eringa ya kutaanu mwavuma Museveni buli omu mwavuma Besigye buli omu muvumye ogenda okwetegereza ebintu bino byonna ebikolebwa nga bikolebwa baganda kyokka nabagamba nze ndi musajja mulokole sigamba nti ndi mutuukirivu naye nasigalawo gamba abavubuka kubanga buli omu mwabatya nze sibatya nze ekivumo ky'omuva tekina kye kinkola naye Bayibuli eno etugamba bulungi mu Ezekiel 28 yonna gisome ogenda osome ne 16:18 Proverbs ejja kulaga lwaki Lucifer bamusuula ku njegere wansi kino nkyogera nga sikitya abaganda mugenda kusiriwala musiriwadde mugwagwa wadde mugenda kwavuwala mulese elegase of fools kubanga buli omu abasunga wano mwagambanga mu Abanyarwanda bakomba eminyira abanyankole tebalina makulu buli omu mujerega mwefudde abakabi ku bwavu kwe mutudde temulina mwanyi temulina matooke temusomye temwagala kukola olugezigezi lwe mukulunga temulina kye musobola kukola mwabali ku social media abawemula mulimo ki gwosobola okukolooza gavumenti yabuza emirimu mulimo ki gwosobola okukola mwagamba Kabaka aveyo tumulabe joli musiba naye ku street nakulabe nti bane Kabaka tutuludde omulaba ku street mu Marwa Mayiga jeyo Kabaka waffe oba mufu oba mulamu twagala kumulaba bamulese ate ndegera bwafaanana oyo si ebene ekyo mwalese kisajja sajja ne mutandika okuvuma omusajja nenze mbabuulira Bayibuli ekyogera lwatu bwogikebera okuva ku Genesis paka Revelations terina weewa muntu bukusa kuvuma mukulembeze Bayibuli egamba tusegulirenga abakadde Kattikiro Charles Peter Mayiga agenda myaka 6 mu buvubuka omuvuma buli myaka 22 mulwaki akola ebyekisiru gwatuuka ddi okumanya nti akola ebyekisiru kitaawe yakola ki mu nsi mulekerawo okutambulira mbulamu obw'okubambira buli kimu abantu abali ebweru w'eggwanga abakola obupeegi bonna beetegereza baganda abali wano abakola ebiri fane basegirira bonna abakola kyakaali mu kibuga bannabyabufuzi abatalina pulaani bonna babuloga abatalina pulaani baganda mwetemwe abatukunamira baganda baserebu abatukunamira baganda kino nkibagamba this is not a prophecy sijaga nti mukama yangambi nedda this is the reality because mu bulamu there must things waliwo ebiteekeddwa okubeerawo abaganda mugenda kwongera okwavuwala mugenda kwongera okusiriwala mugenda kwongera okufuuka emmomboze kubanga era olwedde muli basiru ekibalaze nti muli basiru kwe kuvuma Kattikiro wammwe mwagamba Kabaka talaba mukamwa ne bwalonda ekikere n'akissa wali mukikkiriza kati kitegeeza bw'ovuma Mayiga obusiru ne Kabaka oba omuvumi obusiru kubanga Kabaka yalonda Mayiga era yamubeezezza ebbanga tiryamyaka gigenda mu 10 naye mu okwefuula abagezi okuvuma buli kimu Mayiga muvuma waaki oyina audience tegamba nti Mayiga nga tatadde ku Kattikiro
nabagamba nti eddembe Museveni lyabawa lyeribonoonye tosobola Rwanda kuyita Kagame bamuyita His Excellency nemwe buli kimu mukibambidde wano muvumi kati Bobi Wine mwamwerabidde ebyokulayira mwabyerabidde ne bannammwe abali ekitalya mwabeerabidde kati mubuukidde kigaali kyokka Kabaka gwe mutinkiza mwamuvuma 2018 ebivume eby'amaanyi ennyo nenze mbalabula baganda bange Bayibuli etulagira okutya abakulembeze wadde babi oba balungi nange nyizo okuba n'okwemulugunya ate Kabaka asobola okubeera nga alwadde nange nyizo okuba n'okwemulugunya nere kimpa lwatu kugamba nti gwe ka Mayiga kubanga kitaawo bompima ne Mayiga ayinza n'obutamukiriza kuyingira mu geeti yeewuwe naye okumanyiira n'obutatyanga kyokka biri mu baganda mutalina kye musobola kukola mwe bannaku mwe mulina emmandwa mulina emisango mulina bamweya n'abajjudde twali olabeko gurupu ya Kayihura ng'evuma Museveni ku social media abawalumbuye information okuvuma Kattikiro bava mu Mmengo mwennyini byebye byammwe kwerumaaluma kola busolosolo butalina makulu kyokka Katonda ekyo bwakiraba ng'aleeta abantu abagenyi nga babakulembera Abanyarwanda batubyeko ettaka bajja kubba n'amasengere bagenda gatunda because you are fools. You have left a legacy of fools. Bwaba Kabaka mulwadde mubanja bwe mutyo okuvuma abalala n'atabimanyi n'abuukira avume kubanga muyino bimwemine nati namusisi yeddira gundi agamalala nse gundi nse neddira enkebuka ya agamalala ke mulina nekirungi muri bavu be mwavu mango okukomba eminyira bavuga pajero bitama bali mu office mumuli ku stage za boda kwe mulasanira ulidde ebigambo bino wali yeggeyena neggulu Katonda kyeyogera kyonna si kya busiru tewali lukusa Museveni bw'abakubye olwi tewali lukusa lukuwowe wakumukuba luyo bakumuddiza kivumo otherwise obulamu bwo bujja kusalibwako buli avumye Mayiga ekivumo genda weenenyeze Katonda kuba Mayiga ne bwabeera mu kyamu tewali audience joyimiramu kumuvuma Mukama bawo omukisa